Coming up on ESY Media. After making a list, omaze auditinga again. Kuba biri bwe wali osuubira musajja oli ne list gye wali oyina. You need to be a bit flexible. Into perfection tegenda kusoboka. Bitukita. Kimanye mbwongo. Byonna kikumi obyagala. Naye tojja kubifuna. Weebale nnyo. Omaze okukitegeera. Kati one okusalawo. Tono omuntu bw'anajja mu bulamu bwange ddala gwe nsazeewo okubeera naye. Naye okusalawo okuva ng'otegedde ddala ekituufu ki ky'olimu. Kitu kino nkiggumiza nnyo okumanya definition y'ekintu ky'olimu ESY. Nti ESY tugambe oli mu business, njagala amagoba, nzimbemu ennyumba, business yange multiplying, uleka akamotoka ndabirira abaana. Oba otegeera ezo angles zimoobo zonna otunuuliza business yo entonono gy'oba oyina nga goal yayo. So you need to sit down. We inspire. Amaya nedobozi nabulime Esther, ESY ku Talk with ESY, ESY Media Uganda. Okay, tugenzeko leero mu kitebe ky'omukwano era nga tuli wamu ne Mr. Douglas Segawa, relationship coach, counselor mu bintu by'omukwano ate nga mwami munnamawulire. Okay, mwami munnamawulire. So mubiraba nti tuba tulese omuntu ategera obulungi ebintu bino ensonga amanye bigera maaso mu society bwonna ababitegera bulungi atwegaseko nakola tuyakuba tugezaako kubanga te tulina we tugenda okukwata mu paati y'omukwano whereby abantu abasinga comments tuziraba nnyo naye nga tunabagenda awo Mr. Degasegawa sense okulaba bulungi ESY ogamba ki oyambadde red ndi bulungi nonsanyusa mu red lwaki red munange kala ya mukwano abatulaba amanya gange Douglas Segawa red yako waliwo ennaku ezo kadi kagenda tukubye emiggo temwagenze ewa eyo ewa zibadde njogera walala obadde yogera walala kale nze nabadde wakanga nnyo caayi nawe ng'onywa caayi gawebase anebase kola osaakola tewakola amiina abatulaba n'abatuwuliriza amanya gange nze Kikabi Douglas Segawa mwebale kutwagala. Thank you so much for subscribing on ESY Media Uganda. Mwebale nnyo kulikinga waka waffe, mwebale nnyo kumusharinga. Tuli mu kitebe ky'omukwano leero kaba kwanjulire nzije. Yes, naye ng'olunaku olwaleero tugenza mu kitebe ky'omukwano era nga omulamwa gwaffe ogwaleero Mr. Douglas Segawa abantu bangi babeereyo comments zaba actually tugenda okusinziira abantu bava mu mukwano abantu baganza omukwano siguddira oli wagamba ntaguddira gwamutama bamenya omutima baguyuzayuza siguddira nja kukola one night stand nze njagala muntu ajja nandabako n'agenda nze sagala one night stand just kubambu kubi agenda so a lot of stuff is going on love bamenye emitima ne bafuka ba zombies ne bafuka ebintu ebitagasa reason because olina ga tadda mukwano nenga ate amazima gali nti omukwano gunyuma akitegede omukwano gwanjawulo omukwano I don't know how to explain this but love is a beautiful thing. I like that statement. It's a beautiful thing. Okay, wadde wabayo ebintu ebyenjawulo ebitumenyamenya ebituyuzayiza but love is a beautiful thing. Fena tuddako endagakale tusenga nino omuntu anjagala aba abatali nenzi nanjagala naye wali abakalisenga nino omuntu anjagala naye byonna byogedde. I come back to our question nti omuntu egwamenya omutima gubayuziza omutima naye nga oba oliawo byonna birabye ne wabadde singira alumiddwa naga nino ati n'ekiseera kituuse njagala kuddamu gwa mukwano ayinza atya okuddamu gwa mukwano ndowooza nkirese bulungi Mr. Douglas. Oyo oyinza okugamba oyo omuntu ayagala okugwa mukwano biki ddala byalina okuddamu okutunuulira bena kati Katonda bakuddayo eyo oyagala kuguyingira oyagala kukola bakubyewubye dda dda onjagala kuba yalina engeri gyo ekigambo ekyo mabatulaba love nakamba tunuulira mu kamera love tebangako na buzibu yadde kadem love tebangako na buzibu yadde ate mu love teri mubi si musajja si mukazi bonna baba balungi sigamba beauty no one is wrong
nze mbadde mmanyi. Okay. Kyengezaako tegeeza nti kati gwayingidde as you are loving your guy. I'm loving my man. Gwe your man. Kati gwe buzibu si ye buzibu. Why? Ngenda kubinyonyola bulungi. Esi ng'oli mu kintu ekyo first defined what is love according to you. Kuba bw'omanya ekintu ky'olimu kikuwa enkwata. Right? Love chechi. Definitely. Tulina ebika bya love 7. Ebyo tugenda kubiraba eyo mu maaso. Waliwo gye bayita hypogamous love, waliwo gye bayita open relationship, waliwo gye bayita biri awo romantic biki. Abantu abasinga bali mu friendship love nga balowooza bali mu romantic love. Tuli just bakyali baseya. Naati mu bakyali baseya gye mugwire eri. Gwe n'olowooza omu yalowooza ntuli mu romantic love, kumbe omulala alowooza kirala. Naye newesiba ku muntu. Olaba confusion esi wejjiraawo. Oli mu open relationship, munna alowooza muli mu romantic relationship. Kino kyenva olaba nkizeemu nkikugambye. Kisinziira ku definition gye weewa. Hope I'm communicating. Definition gye weewa gwe ayingidde yekuwengera omukwano gye musobola okugula. Bamwe namwenayo mukanya nti tuli mu relationship, tuli mu open relationship. Musobola oflowinga. Naye omulala bw'aba alternating ali mu romantic gw'oli mu ndala, ali mu hypogamous gw'oli mu ndala, tebigenda kukwata. Kiba kitegeeza omukwano tegubangako na buzibu. Both of you are not wrong, but you are wrong to your side. Kategerekese akasike bwendi kanti niko kumenya ebika bino ebya lava ali eyo weekube mu tochi. Hypogamous love yeriwa yeno nti oyagala abantu abali influential. Waliwo olabyeko omuwala nga ayagala abalenzi oba ayagala abasajja abalina sente zaabwe abagaga ennyo, abalina erinnya serebu, ayagala ba DJ Brown Skin. Okitegeera nga they already have their names. Awo we wali obuzibu esi nti ogenda oyagala omuntu ono, you're already influential and you're going to get absorbed mu ye. Ogenda mubuliramu kuba ye ayina ebintu bye ngiyongera obulamu bwe gyabutambuza. For example, omusajja omugagga. Mboozi ki gy'ogenda okwogera n'omusajja omugagga? Kibuuzo nakyo kiri awo. Kuba ye emboozi egyaba ayagala okwogerako business. Kati gwogenda omuleta olutalo lwa Ukraine n'omukwatirako wa. Kiba kitegeeza olinye class gy'otasobola etagatta. Oli eyo tolina kyokola. So things are not really moving on smoothly the way we expect them to. Reason being, oli mu relationship oli gy'ataliimu. Kati gwe oli mu hypogamous, yuli omusajja ayinza okuba anoonya romantic already because ye level ye yagituukako. Kiba kitegeeza abo abantu abasinga beenoonyamu classes nga zifaanagana. Meaning nti tukolera ddala ensobi okwagala abantu nga si class zaffe. Nnyo. Toli serebu oyagala serebu. Oyagala serebu. Kiba kitegeeza kigenda kukumenya. Okay. Will you contain? So gye bayita hypogamous love eyo tugiteeka wali mabbali. Kati njagala gwe wenna ndaba weekube mu tooki ogwawa. Kuba ebito bw'otaafuna true definition ya love gwe ng'omuntu gye bagenda okukoma okukumenya. Olajja kujja ayina laavu ye endala era sooka omubuuze tuli mu biki bino. Omanye kiki ekintu ky'ovuga. Bw'oba oli muvuga mmotoka manye emmotoka ya sisi mmeka? Sisi 2. Oba sisi 2. Sisi 12. Okitegeeza 12. Omanye ki ky'ovuga? Nasobola 15,000. Ndi wa 15 oba sisi 2. Okitegeera. Nasobola. Oba tosobole please. You try the best. Okay. Esi lwaki abantu abasinga they get heartbroken oba lwaki ba getting disappointed? Obulamu buno aba relationship kazigereza ku supermarket. Abantu nga bewanika nnyo. Ovudde ogenze mu supermarket esi owandiisa lisiti yo. Bw'owandiika lisiti yo n'ogenda mu supermarket tugambe mega standard ogula ebintu. Taddeko? Geisha, Omo, soda, Fanta, wipers, biki. Laba bw'ogenda aye n'ogenda n'ogula fan. Oba ntegeerekese. Neva ku byatutte. Nova ku byakututte. Abantu abasinga bava ku bibatutte n'agendawo straight. Agenze mu love. Supermarket eno kagiyite dating pool.
mwe muli abasajja omulungi narcissist biki bonna bakajama bali emu kati gwogenze olw'okuba oyagadde kanyama laba boolaba alina ssente ate n'ogwa eddalu n'ova kanyama kati ono ssente bwe zinaamuggwako ogenda baga ekirala esi kankubuulire bw'ogenda supermarket eno kangikozese nga symbolism oba kangikozese nga akabonero ye dating pool mwena bwe muli oyina okugenda mu supermarket ng'olina list y'ebintu by'ogenda okugula abantu abasinga kye tutakola nga tuyingidde supermarket eyo mulimu omusajja kanyama nga bw'omwagala mulimu omusajja alina ssente mulimu omusajja omweru omuwanvu yasala enviiri za kaati byonna biri omwo but bw'oba oyingidde mu supermarket gendayo ng'olina lisiti yo nti omusajja ono ojja mwagala alina ssente omugattako kiye kiba kitegeeza bw'ona omwagala bwe munaafoldinga into mu ebyo gye muyita laavu ate etaba tolina kyomwongera it's like to be honest ofunye omusajja alina ssente ze hamu right tutudde wansi atudde naawe akudeetinze akudeetinze mutudde essimu ze zikaaba mboozi ki gye mugenda okugatta kinyuma nnyo hypogamous love eno nga bwe twakinyonyeddeko mu kusooka enyuma nnyo nga weekozeemu omulimu nti ogenda okutuukayo nga n'omugagga olina ebintu by'ogenda omugamba projects zokka kuba ye lwe lulimi lwategeera research alaga nti abantu ababondinga mu music bwe bale ge mazima research alaga nti abantu ababondinga mu music balina chances nnyingi okubeera awamu nedda si kuba muyimbi nga music genre gye baagala y'emu balina chances nnyingi gye tumanye yagaana ew'omusawo nedda kino kyentegeeza kirala so chances nyingi back to the supermarket wandiika lisiti yo naye okuwandiika lisiti kiba kitegeeza wootuulidde wansi n'ogamba ngenda kugula kino bw'onoolonda ekintu kigenda kusutinga criteria yo ojja kukisobola oba okitegeera back to the thing love mwe gye muyita love abantu abasinga tebali mu love both genders bali mu kwerima nga bwe nagambye love is not bad at all tebangako mbi nammwe abagirimu nga bwe mugiyita si mbi wabula definition gwe gye weewaggwe n'ogamba kati kubaka esi bwe tujja wano na girlfriend wange Dorina my girlfriend oba Sharifa Dorin yali ex wange nkozesa nnyo erinnya just to refer oba Sharifa not really oh please oba Sharifa amankutumidde nnyo oba twedetinga tulina okwebuuza tuli mu kiki kino. Many people abandaba mu camera wano muli mu relationships but the guys or the person you are with is not committed to be with you. Leo muntu omwesibyeko. Webale nnyo lwaki omwesibyeko? You didn't define the particular type of love that you are into. Mumanye kiki kye mulimu, love kije mulimu ddala gy'oli awo sino gamba katuli mu open relationship. Open relationship tegenda kubeera mu nnyo grounds ziryawo. Bwa mumanyi nti mulimu open relationship tekigenda kugguka. Tweyagala mu gye muyita casual relationship tweyagala mbweyagazi atuse genda tuze buli gyendaga tukite oba wali abamagamba tweyagala mbwenga wonnoonya omutu obutayenda nnyo omuleka mbeere noono antwaliriza. Thank you so much. Yeah. Antwaleko out company security ku mikolo I show them your yeah security mu luzungu babuyita bu arm candies abakazi batwala mu mikolo babayita ba arm candies naye arm candy omukazi akakazi ke batwala ku mikolo kokanga ka mikolo. They're called arm candies. Thank you. Definitely. Ukawese ekitiibwa. Abo arm candies high for you. But esi badde nkyakugamba nti mukatrayanga ako omuntu mweyagadde passionate relationship twajogerako kololi era nkuzizza naye passionate relationship eyo etuuka ekiseera nekendeera kati wekendeera nga mwakoleramu bino mwazaala abaana nga temuli committed
mwazaala abaana naye temuli committed, you are going to compromise. Ola omulabi alaba S Media Uganda oba otegera tugera ku kigambo commitment simanyi. Do these people get it well? Kankinyonyere bwe nti commitment kitegeeza nti osazeewo kambe n'omuntu ono. Okusalawo abantu abasinga tebasalawo. So badde nkyakuzaayo wali compromising wejjira mu passionate wano ng'ekendedde. Because actually things do change. Oba kitegeera mumala emyaka ena ng'omuntu okyamuyoya naye tokyamuyoya omuzaddemu abaana. Tekyamuyoya nobeera naye awo omuntu ono wagera tubimanyi kale wayo naye omwagala out of pity. That compromise. Thank you so much. Nayogeranga naawe. Weba oh Jesus. Okijeyo bulungi. Thank you. Namusuubiza. Neto kyamwagala but wamusuubiza. Kati muli mu compromising. Kati ongambe muli mu relationship, muli mu love. Neze kyemanyi omuntu n'abakyala yaba yefrata kirabo. But it is there. Waliyo bamba abakyala those who they don't actually notice. They don't notice that. Nga lwaki nga kiri bambi kyamubika mu ntandikwa. Yabalowooza omuntu wange akuze. Akyuseemu naye anjagala. Kumbe ali mu it's just compromising. Yagamba agamba bambi amwagala bambi namuso bambi ayina abaana. Bambi akadde naye nga takyamwagala. The goal wasn't about commitment. The goal was about loving themselves shortly and going. Kati bw'olabye otandika okulaba nga oli mu relationship ya compromising ng'ekumenye omuntu tomufiiringa. Kyova olaba abantu abasinga otunuulira n'antunuulire naye nga toyagala. You know, that's where the challenge comes in. Back to the other thing of the triangle gye mbadde nkugamba, compromising bwevaawo relationship yammwe eba eganye. Kuba today wali temwasooka kwewa definition tuli mu biki bino. Esi kamba nnyonnyole true love ate bannange gyeri. Esi wali oguddeko mu laavu nga ne bw'olaba omwagalwawo nga kkubidde akatima kakutujja omutima gukutujjiza kumukumu. Ojjukira weebala ojjukira kye nagamba nti omuntu akoma okwagala ku bantu basatu. Gwoba olina okutwala efuuka commitment. So what I'm trying to mean here, the thing is nti ogenda okulaba nti omuntu ono omuleese mu bulamu bwo temwewadde definition naye waliwo eyambuuza Douglas, what's true love according to you? These are the signs that you know that this person really loves you. Nga takukubira simu bannanga abafere bakuba amasimu. Douglas awedde bagenda ku comment nga you will see the comment. Abafere bakuba amasimu. Omufere aba smart. Aba yakalculatinze dde ekintu kyaba ne goal ye. Nti ono olumumala kino ng'atema. Naye omuntu akwagala olabira eri gw'oyagala ne weetereeza bulungi for you to fit to look smart. Definitely. Obanga yagala omukubira essimu n'okitunanuka n'ogiza onogamba oba katani bwe namukubira n'anyiiga. The true love brings the shyness. Owulira ensonyi. Kyova bagamba love eza abantu obuto. Tosobola kuzuula nti mulimu, tosobola kumanya nti relationship gy'olimu ntuufu ng'olwedde ogirimu. Kuba tekyategeera. Kati ffe abali wabweru, we are the one to determine nti omanyi haddaaga nno oli mu kintu kifu ate abantu abasinga we basinga okusonga omuliro we kibeera. Kyova Abaganda bagamba we basinga okusonga olugalo ekizimba we kyabikira. Kuba tojja kunimba 90% of the people bagamba omusajja oyo. Esi omusajja oyo gwe tokiraba kuba oli already taken. Esi okitonde fe abasajja baatutonda nfenga mu kumatiza kasitompaayo obudde ne weziba ddakiika 10. Kyengezaako tegeeza kyekiriwa. The moment you become available, me, you, a woman, a lady, you have not yet made a list for yourself that this is what I really want, this is what I really need. Nobeera ng'oli available n'okufuna eddakiika z'owo omusajja. Buli musajja anajja
n'omuwa time agenda kuvuba. Kizibu nnyo abasajja okuba miss because naturally men we are hunters. Bw'anajja bw'ati n'omuwa eddakiika 10 okumuwulirizaako obuwuliriza bw'oti oba wawedde dda ate walyezeeza ekiro aba yakukutte dda. You already submerged into his system. So you need to guard. Okay. Obutabeera nnyo available okwejjayo. Back to the supermarket stuff because twagitumye ekintu ekyo osobola okitegeera obulungi nti esi bw'oba ogenze mu supermarket nga tonnaba genda osooka n'otunuulira ensawo yo. Ninamu ssente mmeka ye zinaagula kinaki. Abantu abasinga mugenda mu supermarket oyinamu emitwalo 2 oyagala ogula ebintu bya 600. Ate na munnange kyewuunyisa oba akayingira omulango gwa supermarket ebintu ebisingawo bye bintu ebitalina mugaso. Oba ontegedde bw'oba oyigidde mu supermarket ebintu ebisingawo awo nga wali kawunta awo bu chocolate ebibeerabeerawo tebirina mugaso. Ebirina omugaso biri eri munda. Kyegezaako tegeeza tebirina mugaso. Tebirina mugaso. Ebyomugaso biri eri munda. Tebirina nanti ebyomugaso. Chocolates ziwooma, right? Bu crunchies obubeerawo definitely biwooma. Oba okiraba biwooma ye naye ebyamakulu biri eri. Osangayo fridge, osangayo ki, osangayo ebintu ebinene ebyomuwendo, osangayo amata biri eyo munda. Back to you here. You have gone with your list. Bwe onaakata akutanda nga ku list yo tekwabadde chocolate n'obaka chocolate n'otwala eyo ngenda gula faani. Ayina akanyama yagala omusajja mweru muwanvu weebiryo bitaddeko si kyekyo. Bwe bibanga ddala ebyo by'oyagala genda ogule ebyo. Tuukawo ku mulyango ggyawo obuntu bwo fuluma ogende. Naye bwe kanaakutanda n'oyingira eri munda ogenda kuggyayo katugambe fridge, deep freezer oba oguleyo oven gyoyagala okugula ogituuse ku kawunta bagikuddiseeyo. Tolina ssente ezigula. Bino ebintu bino oba tubyogerera mu ngero naye mujja kututegeera oba ontegeerekeka. Situla ekintu ky'ogenda okusobola according to your potential. Potential yo ye list yo gy'olina. Oba okitegeera bemba kyerekera kyengezaako okuzimbulula. Oli mwana wa buwala, oli mwana wa bulenzi. You have your own list. Kuba to be realistic, you have your imaginary man, your ideal man that you really love, right? Kati bw'onoogenda mu supermarket n'oyita ku buno obuntu bw'obwawa n'oyingira eri ebuziba n'ogenda kwona omusajja yeekolere dda. I'm sorry to give that particular example. Ogenze mu hypergamous love. Will you contain? Banga tajja kati first of all oyagala omusajja alina ssente gw'oyagala actually is your dream man. Alina mu kasente kaakawuka. First of all talina budde. Ambadde nzija yeeyo talina budde. Will you manage? The language differ. Will you manage? Tagenda ku pampering ebyo biki hello baby wasinotale will you manage? Ate gwe by'oyagala. Oyagala ssente ate n'ebino byagala. Naye possibly omusajja omugagga ayinza okuba bitalina. Tabirina kyoba kiri. I'm explaining on how to start. Perfection ku list yo nga bw'obiwandiise si lwonna nti bw'ogenda obifuna. Era ka chocolate ojja kukagula ojja kalya kajja kuggwawo mangu. Tukikirize kajja kuggwawo mangu naye kasita oba nga yelisiti wateekawo nti byonna byonna tebijja kubeerawo. Oyinza kuyingira supermarket yemu nga terina byonna ate ng'ojja binonyaako ate walala ku Shoprite you get. So abantu abasinga obuzibu bwe balina definition gye beewa. Definition gye weewa ng'oyingira relationship matters a lot. So lwaki omuntu bw'ayingira relationship ne bamumenya omutima ayagala okugiddamu nate? Biki by'oba olina okumanya nga tonnaba kuddamu nate gy'omulama gwa leero? Kuba twali tuyitiddeko eri yonna osobole okutegeera image ofune ekifaananyi. Biki by'olina okwetegereza
nga tonnaba kuddamu era kukola nsobizi ezimu maybe zobaddamu okukola. One, you need to first look at the list tumaze okugiraba. One, flexibility. Flexibility ngezaako tegeeza nti list yeeno gifeel a bit flexible because perfection teriiyo. We can't go with that. Thank you so much. Nti senga bino ebisigadde byonna batabiina ayinako kino katugambe 80%. That 20% tugenderaawo. We can ignore. Oba kitegeera. Abantu abasinga bo nga baagala okuyimirira ku kigambo kyabwe. Bw'aba talina 6 pack tajja. Naye era omuntu watulirawo n'asalawo n'agamba nti bannange tajja. Waliwo oli agamba bannange amazima gali nti noonya. Nakitegeeza amaze okwekolamu self-orientation. Omanyi bakumenya omutima. Nkubiriza bonna be bamenya emitima. Topapa kuyingira mu kintu kirala nga tonnaba kuwona. Omanyirawo nti owonye ng'owulira oyo y'okuddamu okwagala nate. Because nga tutwayogeddeko wali esi fear. Abantu abasinga they have the fear of living alone, the fear of poverty, the fear of, of being in public, like that. Kati abantu abasinga batyo okubeera bokka. And it's one of the fears in relationships. Oli omuntu tayagala kubeera yekka. Nti bwe bamukyawa ngadda kwono, bwe bamukyawa ngadda kwono. So that kind of afuna momentum ku banna abalala. Tasobola kubeera yekka n'agamba obulamu, let me audit myself. The problem is omaika peer pressure akabeerawo nti banagamba batya bazadde bawe masina muntu oba ebintu bingi ebireetera abantu okubeera mu naddala abatagala kubeera bokka mikwano gyange gyonna girina abaami abamu bali dependent nti I can't live takwagala nyo kiri awo wabula asuubira nti security olina by'oleeta. So a lot of stuff naye yeerabira kiri nti alina okufuna kakadde abeera yekka toli amugoba. Webale nnyo ate kino kole ne ka disclaimer kano. Wamma muwala gwali eyo tetuganye muyina biological clock n'owasiza ku myaka 38 bannange teryakuvunaana okufumbirwa. Newofumbirwa. Byonna ebigambo ebyo binsumbuwa. Newofumbirwa ku myaka 38 maama wange teryakugoba. Kuba kankubuulira bakuwagaawagaabo nti genda simanyi ofumbirwe, obufumbo genda bubeeramu wekka. Era omuntu wo wanaaba ebiganye essanyu lyammwe temugenda digabaniza kyalo kyonna. Mwabajja okuliwulira n'obulumi bwe bunajja mwabajja obufiiringa. So gwamma weewa obudde. Kati tukyali ku kino omuntu ono amenyesa omutima okuddayo okukola biki. Soka otunulemu by the and reserve your list. Ddayo ku list yo omanye nti bannange nayagala omuntu bwe nti si gwe nafuna audit kuba kati obudde buba buzze. Nti Peter amenya omutima mistakes gye nakola because weewa obudde. N'otayibuukira ate relationship because remember relationships are like journeys. Ndulinga lugendo tuba olutambulako ne munno ne lukatingibwa short n'oddayo awalala ate ogenda kudda emabega. Esi oba tolikula oba odda emabega buli kaseera era nembuuza mmwe abava mu eno n'obuukira endala mukikola muti oba kitegeera. So it's like a journey you cultivate kubanga lubimbi omala ate otuuka era ne bagamba ate eddayo emabega okoowa. Era kyovula batusanze abantu nga ddala ebyokwagala bakoowa babivaako n'okubivaako ayinza teyabivaako ng'osanga omusajja nga ye abakazi tawasa abeera kugula bamalaaya bokka. Siraba nga mugamba emitima gyakaluba ng'emitima gwakaluba si nti gwakaluba such naye nga yava mu kweyagala neyeekyawa. Ekiviirako abantu bamenya emitima kuba na ssuubi mu bantu bali ate n'obeera n'essuubi mu kintu ky'otategeera. Thank you so much. N'abeera mu ekyo yansuubiza tagenda kundeka. Nati kati the question comes in, accepting atya defeat nti bannange bankyaye. Esi accepting defeat nti ono omuntu agenze. It's a hard tussle. Bw'obanga ddala omuntu wali omwagala. Kizibu kukkiriza nti bannange agenze ate naagende nga akuwadde ensonga. Waliwo abagenda nga n'ensonga tagikuwadde. N'omwegayirira akusonyiwe n'agaana.
some massa, you will interview me. Yeah. And I'll tell you how I bounced back. Wali mtu mbetino kugamba omuntu tufuna bigerebyo obigerebye ojjukire engeri gy'owona because I know abantu abasinga fena batumenye emitima kyabo ekiri but kulema kuba kusalawo lugayino but how so yogedde ku kigambo ky'okusalawo era obye ebibuuzo byange gye mbadde ndagaawo